South Africa, Banang, Biabekul is Biabekul. The chameleone. Of course, is one of the biggest in East Africa. Hey, Bebekulu. Is one of the biggest. One of the biggest. Okay. I sing ane Diamond. Wow. I sing ane Zari. Wow. Buli mutu aine chifo mwabera mu munene. Bebekulu munene. Wow. But beyond Bebekulu, I think. Bana Bebekulu we Rwanda. We Uganda so. Eh. Yayimba Cocodiosis. Yayimba couscous njagala mbere na. Yebawazwena. Wa Uganda. Mumanyi tugende mu. But beyond Bebekulu, I think there is a character called Dr. Jose Chameleone. The Dr. Now, Dr. Jose Chameleone, he's controversial live. Now, one of the bad things, lately, you remember the saga Javao na Yogeda Bobby Wine. And many people online in South Africa. So there have been allegations that he can never perform anywhere other than Uganda. He cannot perform in South Africa. He cannot perform in the US. So it so happened until this time around, we have the Okulawa Mchala we mu America. Yachideke South. Kapitideka South. Bangamba Tisimani Chameleone. This is Dr. Jose Chameleone, number one East African Baptist Umeza wewe watoto wanani. Sasa wani East Africa. Yes. Okay. So he went to South Africa. South Africa walwadeo mchala amubanja. Mchala amubanja we back to 2015 never anamo munyaga. Thank you. So this lady Yamusasura and Chameleone didn't turn up for the show. Okay. And so with this force, yes. Eric social media abantu ngabagamba Chameleone will never perform in South Africa. You never perform anywhere else other than Uganda. So nabe gata ko ne bagamba katukole video ku Chameleone. Okay. Era Chameleone yakaflagging into South Africa with his maiden show. Akakazi nekagenda mbu nekagenda ku police nekayungula amaje nekagamba ono yatubarandizi 1885 oh my god ze sente nga milioni 5 mu yeah so election ebera era Chameleone mbu yakwatiddwa era anti we have the voices Ramsanza alikota unganyumirwa and we have the actual report. I know. What do you think about Chameleone? I believe he's still the best. Nobody test we. No one. Omutobere wakabite chikutusa kubera wakabiri wakuba ofujemu ku buzibu. Walaba ne byatoka ku Bebekulu naye wakali. Ate Chameleone abulu study. Ebimu ainabi abatali serious. Bwajja n'atayimba ku show abatali serious. Obuzibu obutyo bututuka ko but big is big. So this is what transpired in South Africa. So many have been wanting to know what is the actual report from South Africa. We got it. Let's listen to this. Emukutte mu hotel wane ssente ku Sky zayogera mbeera mu Santoni wakati poliisi emukutte wano ku Santini Sky naye ng'ensonga emukwasizza ye Zaina ono omukyala amubanja aleese obumotoka nga 6 obw'e Pretoria obwa poliisi ayagala ssente ze asabye emitwalo 8 bino bye mbagamba si wolokoso si ki njogera nga ndi live from kibuga Santini wakati ku Sky Hotel. Chameleone akyali wano ku Sky Hotel naye ng'ensonga emukwasizza Zaina ayagala ssente ze eri show ey'Randburg ejja kubaayo tewali akiganye naye ono y'omukazi ayagala ssente ze kakati abanene b'omu Santoni banoonya kulaba nga basasula ssente ezo naye asabye emitwalo 8 ate mingimu gega amawulire agaliwo agali live Ravi ndeka lila muveeko mujjewo singa wali omanyirira wandibadde tokola kino Ravi nsaba 2 minutes olize ebigambo byange then onde no I can't grab her. Why are you doing that? Let them talk. Nsaba just rechika officer rechika satu bangu afande Lavindeka ntwayinzeeko kubeera kamu nze nsirise mbadde naleka Lavi akola show ya Chameleone naye okuteekawo abantu ne batandika okunkubira ne bampemula bannange wenjogerera katu omwafeya esazeeko ekivvulu era buli muntu ajje n'ekimwogerako baganda bange mbabuulira kubanga beekutte baganda baffe beekuttewo
bonna abayina enkootanyi abayina passport egambye kuvalifyinga buli kimu kyonna lwakubiri buli muntu ajja yenna ng'ajja mu kivvulu jangu ng'olina ebikwogerako nga buli kimu kibulikiriya kubanga verification bagambye lwakubiri omwafe yesazeeko venue essaawa eno. Sikumanyi yasini nkuwulidde onvuma mbuno nkutta omusajja we nkuwulidde oyo muwala yepanka omusajja tagenda kuyimba Baby sinakuwumako nkuwulidde byonna byoyogedde obadde mu mmotoka wali sinabako na mu mmotoka kumayimbaga nabadde mu mmotoka genda ku reception wagamba oyagala kuactivating ako kasiri genda akajire tukagala wano but guys I don't want noise because I don't want to talk to anybody here Zaina nze ndi muto nze wedali mukino ekintu kyangu njogere nawe ngenda kukubira why should I talk to you lwaki njogera naawe Ravi saagala kwogera naawe lwaki oyagala kwogera nange leero why today you want to talk to me lwaki tewajja before nosolovinga problem eno oyo ali out nze naguddewo doketi okitegeera Amadela tegakakola Uganda. Don't sing, my man. Familia mpaka maloja imba South Afrika osuza mukomera lero. Teka kenali. Chameleone twaga. Choka South Africa. Mubyonne yasinze okunakuwala Kashi Madam. I know Kashi Madam wa face Zaina Kashi Madam agenda kukinanasi. Chemanyi Kashi Madam be bamu ku bantu abali mu nsonga za Kamili. Era be bayambye okumuta. Era nga abakozi befujjo tebabadde nabangi naawe ku bantu 10,000 abalina owagira musajja waffe. Ekyo agenze vanga seba sasudde Zaina. Ani. Aja musasula obusente. Anti yamusasudde that's ababuta musasula. Nenja akakwebaza omukyala Kashi Madam yalwanye nnyo okulaba nga Chameleone is better. Tasobola butalwano no emu kwa yasasudde sente zonna yabuziza Zaina. Wasiba Chameleone weyita ki? I know. Who are you? I know. Do you know Dr. Jose Chameleone? I know. Era namubulira usanga nti wabadde okimanyi nti kubuliri kwensula inako ekipande waggulu nsula ndaba konti Kashi Madam. Ku Kamili. Mwana yagala nnyo Kamili namuta. Era yasasudde almost million zabadde bisatu. Bambi. Kashi Madam nazikwata nazikuwa usonga. Namgambo bosente butono. Don't ever lay a finger on him. Dr. Jose Chameleone. Kyonna kyayagala akasajja. Amwagala nnyo bambi by the way. Kyo kiri known. Abasinga basooka na kumusibako. Naye walina okubaawo. Kashi Madam. The beauty is I'm going to South Africa on the 17th of next month. I know. Otubulize Kashi Madam what njagala kukola research. Kashi Madam actually is taking me. There is a show. Akupulire bulungi Chichecho cheyesibye. What about Chameleone? The way this lady defends Chameleone. I've not seen someone love someone. But one thing I want to tell also Ugandans, nti Chameleone buli ekimutuukako embrace it as if it's part of the script. Nti buli ekimutuukako it's part of the fun. Kano kabadde na kalango. Ochegera, Chameleone could have been a better person, a very incredible person. Ne Katonda yamutonda nti gokunyumirwa beera mu ne kine ekyenjawulo, be controversial, be unique, be like your name. So exactly. So if you want to enjoy Chameleone, don't take him totwala bintu so serious. Otherwise you're going to hurt your feelings. Chameleone ayagalwa taina hate, everybody loves him. He's one of those artists. Gwemanyi tabanti abadde South Africa. No kudaring South Africa. Actually, after he was released from the prison, he filled up a place. Wow. People naba abadde bamusiba bakasibe. Wa yakikubya agyatya. Mututeke yo mwana mutule. That's called a blessing. I know. That's Dr. Abamwagira tuli banji kwabo ababadde ba Bible egamba touch not the blessed one. Very. Whoever pampers that boy, you get a curse for yourselves. And mark me right here. Chameleone is blessed in a way. Touch not the blessed one.
So Camila is so blessed with let me embrace that guy. Ono mchala inzo chejusa. Nze nkubulira. Touch not the blood. He has done every controversial thing possible, but people still love him. Yeah. Katonda ine chenjao chapasize muntu oyo. Touch not the blessed one. Okay, katsoka tukole kunsimbiza bakama bafe atuli mu dakiika ntonotono 24 ezakaita kusawa mukaga tuchali ku program around about.